tandika okwekengera oyolekawo. Tandika omanya nti mu relationship oli mu bwogu. Yeah, because we are here together. I know. If I don't have chip in, yes. Ndi ku mulimu nkugambye sina sente. Mwade fenna katubere mu nzikiza. I know. Atolina sente ku simu. Wosodo guyaya time w'omutwalo data w'emitwalo ebiri. Wachotekako yaka. Right? Naye obiraba nga byogera okwo nze kati olaba nze sola kuyamba musajja. N'olaba embwa. Ona abebitiwa ngomula omukazi wandi muwadde ekitiibwa ntandika abasajja abantu babi nnyo tomukolera booti. Yes. Baba sajja mpisa tojesa. Anti kubanga gwe wajjanga yo a refugee. Yes, I'm telling you. You came as a refugee. But women who came as women, nga ekimulese pure love ayagala mwami we. Akimanyi nti omusajja leero asobola okuba nga ayina enchanga tayina. True. Oba kati wano waffe babiri. Let me chip in on this. Yes. Fees zibuze abaana bange nange. Kambakole ki? Kambalabire. Hey, by'owulira oli nga azze mu kamera mw'omwana tebamugulira kagaali. Nate naawe oli maama we. Gwe bokagula obeera ki? Kyokka ng'ateekako enviri ez'ebbeeyi akola make-up. Okitegedde? Naye omwana wo gw'otuga nti omwagala nnyo. Osobola okugula wiigi ey'emitwalo 3, emitwalo 10. Naye tosobola nti kangisonde ngulire omwana akagaali ate oba taata we takaleese. Onfuna bulungi. Otegeera. Otegedde. So, kati abakyala awo we tuli. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Right, hi lovelies, welcome to my YouTube channel, Dorina Sasira, and Ndine Baby Kuku. Yes. Kuku, how are you? I'm okay. Kuku, how are you? Sometimes I see you as if or losing the weight, then I take everything kumyewo. But I have a feeling this Friday gig you. Ogena no, meanwhile you can sing. Ninywa. You can sing. Kapele ya nkulaba. Nkulaba. Era kati bwe buzibu bwange. Yes. Bya kunywa naye ekyokukola tewali. Shall see what to do. I know. Koko, there's something I saw. Kanakateka trading barabana bato nga bakola boyfriend challenge. Of course, we had something to say. I thought about Nicholas immediately. Nengamba, what if one day nga bakuteka video nga Nicholas bali bamukutse nga girlfriend challenge as a parent? How would you react? Like, because people are like, abazadde musuddewo omu your responsibility. Temukyayogera n'abaana because charity begins at home. I don't think that is the case. Yeah. I don't think it's the case. Of course, the general oversight is everybody was disappointed. Yes. But me who deals with adult psychopathology, I know. Bajitacha? Adolescent. Okay. Adolescent. You need to understand how the adolescent mind works. And that has been our biggest challenge today. That now, I see all the backlash coming up with these people. But what do you expect of teenagers? True. You know? Osobola okwagala okunenya somero, oyagala okunenya abaana. But what do you expect of teenagers? Okitegedde. Because one, naffe we twabeerera mu myaka gy'aba teenager, twawandikanga obubaluwa. I know. Nituwana abawala, yo lipsi, yo bam, okitegeera. Egyo emyaka we twatandikira zikiisi, zifinga, byonna byali. Very curious. Byalimu eyo stage eyo. Yes. So you expect them to be at that. And you know the most unfortunate bit is kati hormones z'abaana zikula mangu. By 12, 11 years, they are already reactive because, well, we are not doing enough PG. You know, people are seeing kissing. Yes. You know those things, we all get to know those things. So, kati osanga omuwala myaka 12 nga amabere gasunidde ddala. Nenga she's just 12. Yes. By the time she's 18,
ogamba nga akaddiye ng'omulabidde ebbanga n'amabeerege n'ebbina ly'eddene na buli kimu okitegeera. So that is where we are, but we just need to understand nti now this is a stage that now the kids are going through. What we need is caution. Twetaaga kwogera nabo. Sorry. I've seen people ranting. It is okay for them to rant, but the dynamics of our society is that different. Ruli twawandikanga amabaluwa nga bakwata n'ebbaluwa muzadde wo n'akwata wansi ne waggulu because ayinza okuba because yalowooza tonnatuuka kubitandika oba bw'aba akulaba olaba kati ssaawa eno Dodo tewali muntu alowooza nti omwana we akola ebyo byakola ki kati nze mutabani wange abantu baŋŋamba anyumya amalina okucyankala nakola baati nenze bwemba naye very humble. I know. Oba okitegeera kyeggamba so omala kubeera olumu nali ndi awo mu ddinisa nga alina gwawooni nga gwe nja kuyiwa ebinnyo weetereeze ne ŋŋamba son of Katende. Okitegeera kyeggamba nga alina gwasuubiza okuyiwa ebinnyo nga mpulira naye kati luli wandibadde okiŋŋamba n'owakana but then also because parents are parents olina woobeera olabira omwana wo you know those things so nenze sirabawo nnyawo kitiisa twabikola twabiyitamu kati abo abaana bo babyogedde bwogezi lwakuba babyogera bye boogera era byebisibwa byogerwa bulijjo ebintu byange biri bitya bikyo bitegeera mbwe ekyakapiiru kye kyasinza okutiisa abantu mtowerabira kumira kapiiru kitegeeza yabitandika but these pills are everywhere kale asobola okuba nga yabitandika but people are talking about these pills ku TV kwebiri ku internet kwebiri okitegeera that's why people were saying let us introduce sex education mu masomero nga bukyali oba okitegeera so that kati for society zaffe tezinnata South Africa omwana abeera alina emyaka 13 ng'alina mwana munne naye ng'ajja ku ssomero era nga bakimanyi alina okujja ku ssomero waki otuuka leeti nadde nsoose kuyonsa mwana their societies are understanding ffe just tukyali rigid oba okitegeera nti because of this that but the truth is now omwana wo olina otandika okwogera naye n'omunnyonnyola nti bino obikola nekino kyekijja okuddako kino kyekijja okuddako simply put so tuleke kunenya bazadde adolescents by the way you're right adolescents yes ate bana kukwanta ebitambula this thingy kusage baddewo ekyali oba kyajogerako nga waliwo aboogera ku Amosi black figure blah blah and nempulira abadde analyzing abamanyi family ya Amosi nga bagamba nti actually mama we ya ruling yafugo guy amwagala nnyo that is what Sugar was saying yamteeka mu sente yabyogerera abena omusajja nga abigira ng'omusajja omukazi n'akola ne research ku mukazi bw'ate mbu baagala muzungu biki in my head I'm like omusajja kweja emyaka gy'aliko I don't even but he looks older a bit bw'obanga bakyakufuga nga mama we simanya akusasulidde rent for 1 year yayagala okumanya mukazi wo whatever yayagala okulondera omukazi what to approve the woman you're going to be with is that a man really isn't the generation lost like oba okuzizza kyekyo I don't think you have to let a man be a man ekyo kituzaayo wali abazadde ebyo ebyamaani has to be a man bikola ku family enjavu I'm telling you the truth. No, I'm telling you the truth. Koko, this world can humble you. The world can humble you. Yes. Let me tell you. People, you know why people are selective which family you come from? There are people who are very selective. Wali abantu abamu kati for example, waliwo abantu abamu nga family yaabwe tesobola kukkiriza byenjogera. Oh yeah, true. Nga tasobola kukkiriza ati nange mwennyini mama nga abakubaawo bino byenkola nandibadde sibikola naye embeera ye yantuusa wano era nange famire yange yasooka neekwata wansi ne waggulu ne mbagamba ali willing okunsasula 5 omwezi nze kasita ozimpa bino nga bivaamu nga nakatandika rediyo batugamba mubeereyo mwasama biki the belief was abantu baali bacakkiririza nnyo mu newspaper oba okitegeera kyeggamba so there are families that kikunyonyole batya bintu bikyusa ennaku zino families used to be selective who do we accept
who takes our daughter. Nga the rich babera mu rich. Because families zine ebigendererwa. Okay. Oshitegedde kati ennaku zino ekitubonyaabonya people don't abantu balowooza kati leero. Yes. That's why omuntu asobola okuvaayo n'agamba they broke up ne taata w'omwana n'ayogera ebigambo bingi era oyo omusajja ali bw'ati era biki okitegeera kati ensonyi tezimukutte okitegedde kubanga famire gye yavaamu eri bwetyo otegera kyeggamba n'abantu abavudde mu famire ezitegeera amanyi nti bino ebintu kati omwana agenda biraba. Family ezitegeera bakugamba count your losses genda kukiddako wakituusika omuguwa naani. Family ezimu abantu bakyayinamu ku nsa nti omuwala gw'okwanya ava mu family particular family atya n'okwenda because of the family. Endala bw'oyenda family zikiholdinga inside zezo family z'owulira nti Kasuku ibe yakwana muwala waabwe Kasuku baamutta muwala waabwe mufumbo goze oyagala tobateerawo embeera nga bakugjawo. There are those families nga zikyaliwo. Waliwo n'abamu mbuno bw'omuzaalamu bw'ozaalamu family egguli batwala omwana. Yes. Bagamba omwana tugenda mulabira gwe beereeyo. Yes, I've had that. Bo balina engeri gye baagala okugamba, you know. And those are some of the very successful families. Because amidst everything kati lwagani society yafedduse we have all become rogue. I know. Okitegeera. Tuli kati bakyetwala. I know. But era naffe otulabe tuddayo eka tulina fundamental cores kwe tukwatidde famire zaffe. Yes. Okitegedde. Yes, omwana oyinza okuba togenda muteekako mbeera because kati nze famire yange teyanteekako mbeera nti olina okufuna omukazi bw'ati oba biki oba ne bwe nasalawo omulimu gwe nasalawo okukola be nabannyonnyola ne bakitegeera kati siraba nsonga waki mbeera nteeka embeera ku mutabani wange. But ideally when you're building a family legacy there are things you have to look at. Okitegeera. The truth is waliyo abawala abamu nga naawe oba mutaani wamwagala nnyo osooka n'omutunira n'ogaana edda tekijja soboka n'ofiirawo ekyo nkikubuulira abazadde abamu mbalaba. Yes. But maybe thinking olekoli nakola choices ze anti choices ezo oziraba zigenda kukomawo okuhontinga family. The family legacy gy'obadde oyogera. Haven't you met families that are very selective of which schools the kid goes to? N'ayogera n'abasomesa n'aga nti there's a certain discipline I want to instill in my child. Waliyo families ezimu ne basalawo taatawo n'otamulabako emyaka 2 oba omwaka mulamba bakutraininga ensi ogenda gikwata otya. Now such families babeera balina ebintu byabwe bye bazimbye ebaholding awamu. So there is a way they want to run their lineage. Kati gwe ng'oveeri ng'ogwamu bugwi. Most of those people abajja ne bagwamu bugwi they are disruptive. Okitegeera. And you know kati omuntu bwokera ku makya nga maama we yakuteekamu ssente ze obeera alina omuwuliriza. Maama we alina okumakinga sure nti kyayingiramu kyekyo. And of course you would love to have children that your family is going to accept. True. That's a good one. Instead of like okuba isolating exactly. Gwe tolabangako bantu bagenda Christmas n'osanga nga waliwo abaana abamu pozi gwe mutaani wani byali atya bayi naye nga abalala obalaba jjajja abasitula abawayeko okunywanywako okitegeera omwana wo bakaba ono omwana waani kati ebyo ebintu bivaawo okitegedde. So kati nze kyendowooza it is okay to be a mama's boy. The only thing now is kyetulina okugamba abalenzi abo mommy's boy n'abawala sima daddy's girl toyonoona budde bwa muntu mulala. Bw'oba omanyi nti oli mommy's boy gambirawo omuwala ono omugayi nti nze mama wange yafuga wano. Wakati obuzibu obuliwo buli bumu people don't talk. Omuwala osangiddwa olina abaana 2 toyogedde sajja agudde naawe mulaavu ate otandise nze abaana bange olina obbalabirira kati awe wava obuzibu naye omuntu bw'ajja n'akunnyonnyola ng'omukwana naga nina omwana wange
nagamba otutwala ffenna n'omuga tujja laba bw'otuuka eri ng'omugoba ng'omaze ofuna ebibyo naye naawe kuku it's the truth yes ng'omugoba ng'omugjako engalo waliwo badeni zotalina kweteekako nnyo ku mbeera abantu gye balimu ennaku zino omukazi akubuuza kati kankulyako nina kasikiti ke nadenda ku tiktok okwo nga omuwala yali agenda graduating omusajja amulabidde emyaka 17 nga ono aweeredde n'okulabirira bamugje ku list baagala abantu babiri bagamba nti maama ne taata be bagenda bakubira maama nti obadde okimanyiiko nti nkimanyiiko oli taata we oli n'ababuuza gino emyaka 17 gyonna abaddewa okitegedde kati it is very important omuntu ali eyo labirira omwana wo aveemu nga kiwutta akusala emisana okusinga wonolabirira omwana w'omuntu omulala ne batandika naye nti eri famire ye omanye eyo gyava eri famire ye bw'oba owulira nti onoonya b'oweerera genda kusanyu babies home waliyo abantu ogenda oweerera abo Sorry, your guy Bambi married for Nigeria, married for 11 years, long distance relationship. Bambi mukazi na munywesa concoctions bichinga alinga mugaba nti Temuzaala, you know. Kumbe omukazi anywa bulijali ku pills ngeri aberujali but you see there are things that don't make sense. I'm telling you. Nze sisobola kwana muwala n'antwala omwezi mulamba mu Uganda ya kakati omwezi mulamba nga tannampaako. I'm telling you the truth. I told you nekati nchali dispose zange. Chachivola oli single. Chachivola oli single. Hey. Chachivola oli single. Gwe gundi dodo. 6 months is okay. Tekisoboka nze not in my world. Not in my world. Era nze nkugambirawo. In 1 month kuku. Yeah. Ate no month eyo no twogeredde wala. Nze ne wiiki. Anti kati onsanzi kati nkusuubira okuba nti you a virgin. Of course I'm not. Hey. But I've learned the hard way. Kati you cannot be telling me you learned the hard way kunze. Ekyo kyenkunyonnyola. Simple things. Because you see anti kati obuzibu bwe tulina buli bwe buti. Nze nkugambye abawala bangi wano baba alinaawo abeera hambo. Oshegedde. Naye ng'aliko abasajja nga 8. Kati nze byenkubulira I'm telling you out of experience. Nina mikwano gyange emiwala gye mmanyi nga mperekerako ku Sheraton ne mu meeting omusajja omulala ne mu meeting omu namugamba nkooyi siddamu ng'otambudde nnyo. Yes naye ayina bbaawe bbaawe amanyi ndi mukoowe amanyi ndi mukwano gwa mukazi we yatusanga tuli ba mukwano biki amanyi tuli ba mukwano naye eno bbaawe mumanyi ampita muko wali asajja abalala 4 muko kyokka ye biseera akoyisanze nga scapegoat ajja kukubira mugambe tuli eno ne mugambe bivuddemu kati bwe mmala okulaba ebintu bwe bityo byonna obiraba waliwo ebintu by'osobola okunyinyonnyola nze bye sitajja wuuliriza nze n'abakazi bankubira bakwano bange olina gandi eno taki omwami namugayi twageze ku business trip. Do you know the great length at which men are willing to go to get certain things? Anyway, yeah. Gwomanyi nti omusajja asobola okutika ggwe dodo n'akutika ne banno basatu n'abasuula ettaki n'agamba buli kimu kye mwagala mu shopping kati omusajja alinda bulinzi lw'otabuka nabo n'amanya kati omusajja kati nze namukwano gwange yava wano n'agenda I think it was Spain. Omusajja n'amuteekayo wiiki nnamba nga balina conference omukazi teyalaba ku musajja wiiki nnamba naye nga boogera bali abanywa omusajja najja ne beegatta omulundi ogwo trip eyo yonna n'alinnya n'avaayo ate nga baali ku Olex omuwala yali ku all expenses paid ng'alya anywa n'atuuka n'agamba Kasuku nkooye okubeera mu hotel naye tebakukibala nga bankimanyi tukira ntulambula but kino kubeera weetaaga okubeera n'omuntu kitegeera kati omuyaaya atwala ddeemuwo n'atalabika mu kifaananyi ruumu n'agiyingira ku 8 ogw'ekiro n'agifuluma ku 10
Oyena kubaka video ngali yeka yeka ebanga lyonna ly'omukubira kati nze kumanya gye mmanyimu abawala tosobola kuŋŋamba nti omuwala yaŋŋambye tulinde omwezi nze awo mba nvuddewo ogwo omwezi sigusobola. So what was I getting to? Omukazi kasita atandika okugamba nti sima ndi mulokole nnyo, we have to wait until we are married. Tandika okubaako bw'okola ku bbali. Zaala abaana, they are hoodwinking you. I'm telling you. Wano tewali bantu basinze kutabula abasajja nga balokole. Tebava mu church bakutwalayo. Oshegede kati va kuzino church zile z'abaloko. Bano balokoloko people waffe. Katwogera ziri zi church. Zifaneru. Ere wambonyi. Basaba nti lwakuna lwakusatu. Obwana buli omu ne kakutwala n'osaba. N'ogamba ekiri wano naye nga section network zitambula omwo. N'oyingira church ezo waliwo abalokola abateebuuza. Omukazi n'ayita ku musajja n'omubuuza kiki. Mukama yeebazibwe. N'amutunuulira ati. N'amugamba mulye. Misana. Mukama yeebazibwe mulye. Nga yagenda abayitamu abalokole nga mukaaga. Kati abo bamanyiira ffeeno. Bojambo sima you're not saved the devil bali eyo beerya obategera kyegamba kati gwe ng'otandika ebyo omukazi yaŋŋambye we wait until marriage baba basaba naye n'ogwako mu ssimu ye I was talking to my pastor yamulya tewali wano omuntu asinze kweyagalira mu ggwanga nga bapasita ababasumba ate n'abasumba bakuba kwiki oyingira counseling na konero mu dakiika 5 n'ofuluma wa counseling omulala najja. I'm telling you. Byebiri awo bagenda kujja bambuukire naye nze nkubulidde mazi. But you've seen the stories on the news. Temuzirabye? Siba musumba yankola baati yansiga sirimu siba yankola ki ogenda obinoonyereza ng'embozi zitambuliddewa. Kati omuvubuka yenna omuwala takulimbanga. Babeerawo nga gamba musima soko nindeko nkyakwetegereza baako bw'olya ku bbali. Because you will get disappointed. I know. You will get disappointed at the end of the day. Omukazi tazaala omwaka mulamba. Noonya gy'ofunisa olubuto olulala. Yes. Lwaki mwegatta omwaka mulamba ng'omukazi tazaala? Gw'omanyi abakazi be bakola abasajja mu bufumbo. Omukazi abeerawo. Do you know there are women who deliberately bafuna embuto z'ewalala? Deliberately. Wakati gwe weebuuze omukazi bategeera batya omwana ku myaka 2. Omukazi abatakimanyi kati gwe tegeera booti. Gw'okimanyi nti emirundi egisinga be bazuula omwana ono nti si waawo ng'omukazi agamba nti taata waali ng'amanyi ne waali. Eshegeza yakimanya nti ono omwana si ki. Kyakiva olaba nze nateesa buli bwe bazuula omwana nti si waawaawo omukazi bamubba essasi. Basasi. Obusungu nga buba bungi obwo. Kubanga abaamanyi waliwo gwe tugamba nti yali tamanyi. Yes. Waliwo gwe tugamba waliyo abawala nga yeebaka n'abasajja 5. Teriyo mukazi nga tamanyi yamufunisa lubuto. Out of 100 basobola kubeerako 10. Oba aba. Naye gwe n'osigaza wano omwana ono omusajja amuweeredde amukoze buli kimu bw'okimanyi mukube essasi muwa obutwa. Oh God. Era kati ennaku z'abasajja tebakyayomba. Bw'amala okimanya bw'ati ng'aswitchinga off ng'atandika okukola ebibye. Abakazi bonna b'owulira bayomba I'm not involved. Naye by'owuliramu omusajja abeera nnyo ku famire ye waliwo ky'amanyi omukazi kye yakola ky'atamugamba. Tekisobola kubeerawo bezi plain. Kati omusajja n'asalawo n'amovinga on n'obulamu bwe. Otegeera kyeggamba. Yes. So there is no reason esobola kuweebwa lwaki mu mwaka gumu omukazi wo tazadde nga temwakikkaanyaako. Okay. Onfunye bulungi. Kati ekyo kiba kitegeeza there is a problem there. Kati genda eno ku bbali. You have to have a plan B. Okay. Yeah. Plan B erina okubaawo.
Yes. Oloko mulimu ne yambuuza wachaza Sheila when she said that you have to upgrade bova ku extra upgrading ne bagamba naye kuku from his perspective ova ku muntu sinto ogenda kufuna omuntu ayina kati you can't tell your next, you can never tell. Next wise okubanga talina sente nga maybe olaba agezaako next okubanga tali cuter than your ex yabikugamba yaliwa monitor ku KFM eyo monitor abo Sheila ayitayogera naabo. And I know. No, Auntie, I just wanted to give that scope. Okay, because you see, the thing is this. Some conversations are not meant for everyone. So they were meant for planned kids. Thank you. Auntie, your scope. Kati kankubuulireko. Waliyo muwala natamanyi Sweetland Gardens. Yeah. Hey, nga ye bifo byamanyi Speak Apartments, Lubowa Heights, okitegera. Ngera abantu basangayo bebo. Waliyo abawala nga balina level yaabwe. Nga akunnyonnyola nti ze sola kwagala musajja atalina mmotoka. Ate ne mmotoka n'agikira sifayiga. Nti beya minimum erina kuba kawundo. Otegera kyegamba? Because ze level ze. Waliyo abeefuula abali mu ezo level. Bategeere bulungi. Beteekayo, beepuutiwo. Naye nga tebaliiwo. Basuffocating a life. Naye waliyo abaana nga saako zaabwe zeezo. Kati abo Sheila be yali ayogerako nti tewaliiwo nsonga lwaki ava ku muvubuka avuga Range Rover atadde ku waakawundo. Sabali bayomba tebategeera yali tayogera nammwe. Ndoza mutegeeze. Yeah. But even in real life you have to elevate. Yes. Yeah. Tosobola kuva ku musajja ayina pikipiki odde ku waabigere. Ye argument gye twali tulina n'ebbajjo luli ku baba. Musima crying a Benz oba smile on a bicycle. Sizalibwangako kufa bwavu. I'm telling you. Era nalaba abakazi bangi bakuba sima nga obawulira amaya. Nze Mama Gideon yekyanja. Nze ngamba simayo obeera kagaali naye ng'oli musanyufu. I knew. Nze kati nina emboozi kasitampulira ateesa. Ti Mama gundi eyo sigibaamu. Tajja tegeera kye tunyumya. Osirika busisi no uliriza. I say mommy, you know? Hey, Daddy Nicholas. Right? Oshegedde. Nze kati nga nyingira abantu ng'agambo mutaata mutyaba. Siteesa wali taata mutyaba. Abaana bazze bayita taata mutyaba. Ayita yebbuula. Kyokka muganda we ye mutyaba. Kyokka naye ayita taata mutyaba. Mu kifo ky'oyita taata bbuulo oba daddy. Nze nga nkyateesa naawe. Tetuteesa. No. Era nze abaana bampita daddy. Right? Mama waabwe mami. Tosobola wulira nti daddy Mowana. Nze lwaki ku baana bange bonna be nnina. Daddy Nicholas. Kasita owulira Mama Nicholas. Nze Mama Nicholas okuva ebwayise. Esimu sigiwuliriza nga njijjako. The first sign nti obonaabona olina ebizibu bingi. Kubeera nga gwe Mama Nicholas. Mama Doreen. Mama Dora. Anna. Era bwe tuba ku mpewo be mpulira nze Mama Charles. Nga mugamba yogera naye. Teesa naye. Kuba mama manyi byagenda oteesa era bonna abaakubanga nze Mama gondi nze siba nombuuza kale bazadde bo ekyogero kye baakunaaza. Oshegedde. Session ku Baba TV nawiranga bagamba nedda waakiri abantu bali bonna balina amamotoka balina kalina tebali happy. So waakiri bana mwami wange. That is the perception. Era kibajo kyali kigamba mbuno obeereeyo simayo saddaaka. Simayo ina zironi. Abantu balina kye batamanyi. Okimanyi nti loan is one of the ways okwewala okusasula omusolo. Wow, waliyo omukaka talina looni. Genda naye looni ze balina. Ogenda olabe emisolo gye basasula. Lwaki tebaagala byogera? Loan is one of the ways you avoid paying taxes. Balina engeri gye babizanyiramu bwe bati. Yasasudde akawumbi ogenda omaliza oli ku miliyoni 2. Osasudde. Otegedde kyenkunnyonnyola. Naye bo balowooza nti buli alina looni ali bubi. Yes. No.
si buli alina looni nti ali bubi okitegedde waliwo emyaka gy'otuukamu when you must have the comfort era nze bensanga abawala myaka 18 ku myaka 27 sisobola mukkiriza kulinnya boda mu boyfriend aze tulinnya boda sisobola mugambirawo togirinnya egyo emyaka oyagaza ki omuvubuka akyalinnya boda mu Uganda yakakati tewakyali byakwezimba. This man is going to enjoy you. Otandiko kaddiwa akuleke. Omulala omutwali mutuufu. Kati egyo emyaka gyakweyagala wakati wa 18 ne 27. Olina okulumya abasajja. True. Obajjamu ky'obajjamu. But you're right. An 18-year-old olinnya boda to see your boyfriend. Funa omusajja w'emmotoka. Yes. Weerage. Mugamba, I need some money. I need the good life. Yes, because your body is still intact. Wofuukira maama Gideon. Ng'onyumya ebyo sibanka abira ku kagaali nga yo justified. Gwe waliwo omuwala ow'emyaka 18 asoloka abira ku kagaali siba nsanyukira ku kagaali. Abaana egyo emyaka abaana omuwala 18, 19, 20, 25 olina okuba ng'obeera ku zi beach ziri. True. Okuba ka bikini. Abantu ne bafa byo balina okwogerako nti omulaba oyo naye temwamulabako naye tulina abawala nga tosobola mwogerako nti temwamulabako nga yinaina bwatyo bwali yinaina bwatyo bwali ngali mu 20s naye ngali 40s ngali mu 40s kuba yagumira omusajja omwavu yagumira omusajja omwavu ebitu byokwezimba nange abasajja abalina ssente ne bakwana ne batandika okuga nti munayenze mbatya baba ne siriimu Katonda yakola omuzimu gw'obwavu buli alina benzi alina siriimu mbu bagenda kunneyambuliramu bye boogera ebyo n'olaba omuzimu gw'obwavu hovering over your child gwetoloola beeguti gumulemesa abaana bali wano ku myaka 23 bazimbye amayumba they are living their best yes and then we start saying betunda that's the narrative naye naawe kyatunda okiyina lwaki tokitunda be bajja okukwana abanaakuyambako okukola ebintu ebyo ng'owoza banaye mbatya bayinza okunsaddaaka okyali wange omu yakwana omuwala nga tuli ffenna naga ntya Kasuku ayinza otwogerako ne mubuuza oyina ki embwa obubwa oyina ki embwa obubwa ntambula njogera ku buli omu Kasuku ayinza otuteeka ku YouTube nga bwe nateekako mukadde wo ki n'olaba omuntu nga yeefiiriza oyo omuwala munaku nze by the way nze ondaba nze Dodo me from long ago waliwo ebintu ebimu byempulira omukazi n'abyogera oyo nesitaddamu kwogera naye naŋŋamba nkulabako ddi ne mugamba ojja kundaba nga ndaba amagezi wa oba yagala ngambe ntya can I find where I use je no anti kati omusajja omwekwanye ekyo kyogera na boyfriend wo wali after some time nonga naye yogera ne Kasuku tatwogerako nakunyonyola nti nedda si bwatyo bwali naye zo yasaamirira Kasuku ajja twogerako gwani embwa obubwa embwa muzinda yagujja ku TikTok ogwo ne tu meeting ano waggulu ku bayita Teno restaurant eri waggulu kwa Acacia yeringa y'abayindi oba aliranga oba ki eri waggulu okwo tutudde okwo omusajja nga angulira ebyokunywa nga bw'omanyi oli aleese Kasuku ekintu akyongeremu omuliro katandika kwasama ebyo navaako n'engoba embwa ne kagamba genda wamugaba ku date azze ayambadde waliwo obujiini bwe bambala bukoma eno konna okalaba ka ssente ntini azze ayambadde butoopu tebukwatagana mu Kasuku tatwogerako n'amugamba tuli mu kwogera ku bantu b'amaanyi bajje n'omuhoozi ng'oleeta gwe embwa obubwa omusajja namugamba totawana agende n'omugoba and I called the new company I called my friends told them bana mujje tubeere wano nina omugagga wange twagenda omumaliriza nga alina shuwa gy'afunye aye nga tudda ku ebyo oli mutuufu magic is the way to go oli mutuufu koko kati tegedde munange bali boogera ku class so kati oyo mukwano gwo
mugambe bayite boogera naye oluusi emboozi ezo ezimu ziraba nange mbalaba emboozi ezimu abantu bazeesibako omuntu ojja n'omugamba kati juzi nali nnyumiza Shalom abaana abagenda okusoma e Kenya ng'awakana juzi waliwo ka Island bakataddeko ako chopa abazungu badde balinako ka helicopter akatini nga bafulayi nga bavaawo bagenda mu byabo nenkamulaga ne mugamba olabye ka Island baba bakayita atya babadde balanga ne mugamba ndowooza okirabye kati abantu baffe obutaagala kukola research bawakana oyinza okugenda mu statistics za Ministry of Works and Transport nga tulina over 10,000 or even 20,000 helicopters in this country. Yes. Nenga ziri awo. Nenga netuzimanyi. The people own these things. But they do. Walo nebemanyi mbuye nogende kabale. Helicopter ne mutu. Webali nnyo. Mbamanyi abantu abeera wano n'akalinnya wali n'agenda Arua. Yes. N'akomawo. Okitegera kyegamba. Naye kati oli ye ajja n'awoza era simanya n'ogalaba. Because they don't have information. Kati obutala na information bo balowooza wano akatweke wekakoma wano ku muzigo gwo gwayawuzaamu ne kateni zino eza kkale nnyingi yalowooza ensi weekoma. Yes, yalowooza bajja nalaba ennyumba ya Sudiru nga bagimulaze nti yeesinga okuba ennene mu Uganda. Abasajja we bali wano abalina ssente nga Sudiru bamusanga Sudiru asooka kukakkana naye n'amubuuzaako. Nenga bali eyo bemanyi bokka. Okitegera kyegamba. Naye kati gwe olw'okuba omanyi Sudiru olw'okuba nalaba luli oli ng'azaala wa Hamu nti Hamu ezo ng'alaba abasajja balina ssente naye basirise. So oluusi weewale okukomentinga ku kyotamanyi otuuka nga kikweri okay maybe n'okireka awo. Bw'otandika okiwa ennyo omuliro ojja swala. Kati n'emboozi ezimu we mulaba tuzinyumya kati be mbannyumya nti maama gundi simanya maama ani bwe kiba tekikukwatako kireke. Waliwo abajja otandika akasuku I'm not talking to you. Yo oneesibyeko bwesibi. Nikubuulira. Tulina emboozi zitubeeramu eyo abasajja ng'otudde naye anyumya n'akubuuza kati wamma gwe kasuku olowooza ki nga boogerera miliyoni 1,200 nawo nga sirina kye ndowooza nze mbadde just njagala ompeeyo miliyoni 5 n'aseka kuba tosobola teesa ku kintu kikusukako oba okiraba oluusi waliwo kyotuka noga nti kale nkimanyiiko naye kankireke kuba abantu babanyumiza ku miliyoni 2 amagezi basobola okugeewa baba baagala kulaba engalabi yeekomawa otegera kyega kati twalumu tuli mu ofiisi ya Hamu omuvuuka omwatandika naye Hamu wano waki temumenyawo ne tuyita wano nemuga linda Hamu alina engeri gyamutunuliramu baati alina engeri gyatunulamu baati yamutunulira baati be yatunula ine muga linda tusooke tusabe buno obutabo kati level yaffe eri wano mu katabo kano wali otegeeza ki emboozi neddaawo kati ffe tutandika oteesa menya wano okumenyawo obumenya miliyoni nga 3 gwe nakubaka akawuti tekuli ogamba bannaze naye lwaki nze kati olaba nina ekisaawe kati olanga Haibare bwe yalinga tatuukangako ku Haibare anyonyola Hamu Haibare olanga ku Haibare twalabanga okirabye so kyekyo balekakugakubide bya bitwalabye simanyi babituufu bati bya antela in my head wala de bagamba nti I was looking at people's mulimu yabadde kyayogera ekiraawo bagamba abakazi beerabira n'omujja simanya wa n'owakwerabira kubanga afunye mu kasente era banange basajja mwewala abakazi abalina ssente in your perspective because that's the reason that's why most men tebagala kuwasa bakazi balina ssente in your perspective is it because abafunye ssente omukazi afunye ssente katalaba oli takyali klasi ye mbu omukyala kwamba yafunyeyo omugagga buli omu abadde alina byayogera awo ekiro Nteida yalina ssente ze originally why do they think that Zanteida nasooka omulaba around 2011 oba ng'alina love for ya blue short ng'agivuga ntegeeza bano boogera bye batamanyi we nasooka omulaba no but I think marriages fail
They do. Yeah. I think I think people need to understand that marriages fail. One, people fall out of love. Kyekisooka. Ekyokulala osobola okuba nga mwekwana n'omusajja ng'omusajja talina lubuto n'alufuna. N'akutama. N'akutama. Oba okitegeera. Naye nga tolinawo omugambira lubuto oba ng'akulaga nti okitegeera. N'abakyala waliwo omukyala gw'okwana ng'olaba ebbinaku erina etandika okuyiika. Okitegeera ky'eggamba. Abaana buli lunaku bajja mu kibuga wano. Yes, that's why we always tell women kati nze ngenda kwogera nga musajja. Nti oluusi tugamba abakyala nti oluusi ebintu ebimu waliwo olina okwekolamu personal assessment. N'osooka ne weetunuulira. N'otunuulira abawala ennaku zino. B'olabalaba ne babeerawo bezi bano ba music video baaki. Webale. N'osooka n'okkakkanamu. N'ogamba nti leero omusajja kamuleke sigenda mumubuuza bibuuzo bingi. Kambeerewo mbeeko kyenkola ekimusanyusa kimusigaze ng'akola ki. Ne kati ffe obuzibu abakazi baffe abasinga abawala mu Uganda wano be balaba embeera ng'eyo ate atandika kukwata kaliro okwongera justifyingira omusajja waaki alina okujja ku kino ekipya ave ku kikadde. So breakups happen every day. They do. Of course, a woman with money will always intimidate you. Oh, okay. That's a fact. Okay. You know, women are generous. Kati omukazi asobola okugamba omukazi ng'akwagala asobola okugamba kansasule fees z'abaana bakugina emiziina egireekaana waliwo boolaba baganze sisobola kusasulira sisobola kuteeka ssente mu musajja. Now those are poor, they come from poor backgrounds. Okitegedde naye omukazi ng'okulidde mu ssente okuza olaba ebintu tewali kikugaana kugulira mwami wo mmotoka nga ssente oziina. Okitegera ky'eggamba abo b'owulira nze sola gulira mwami nja gimugulira mala akolewo naye ate y'omu y'ayagala omwami amugulire emmotoka. Kati kwe tubuulire waki oyagala gulira mwami wo ate oyagala omwami yaggulire. Oba okitegeera abantu bonna kati society gye tulimu by the way bano boolaba bakyateesa ebyombo. A man has to provide everything. When you meet them you avoid the fool. When you meet them avoid the fool. When you meet a person, ayogera ebyo ebyekisiru. Avoid the fool. Mwesonyiwe. Mbuuza lwaki. That's a mindset. Kati relationships zakwatagana. I know. Of course, a man knows kowa ye eri bweti. Ne waliwo olaba ng'omwami wo talinaamu. Nawe n'ogamba ku chipping in. Naye n'ogamba chipping in. Tebatusobola abakazi ate kati beeba abakazi abanaku omwewale. Omukazi yenna alina agenda obeera ne ssente. Akkiriza abaana be batuule ewaka olw'okuba tayagala laga musajja nti alina ssente bw'anaaziteekamu omusajja ajja tandika okifuula ekya buli lunaku oyo fulumya fulumye because ate kati abonyabonya baana be. Olaba tugeragera mu holiday ogenda okulaba abakazi nga negundi abaana waki tabagulira mmere nagamba tata watalesewo ssente katubiri kyokka talina ssente mbuga naye ng'ate ezikola enjala n'enviiri aziyina. Okitegera kyeggamba kati awo oyo ng'omuleka abo kati obeera ofunye bizibu era omusajja ne bw'obeera mufumbo omukazi wo kasita atandika ebyo tandika okwekengera oyo lekawo tandika omanya nti mu relationship olimu bwogu. Yeah, because we are here together. I know. If I don't have chip in ndi ku mulimu nkugambye siina ssente mwate ffenna katubeere mu nzikiza ate olina ssente ku ssimu wosobola ogulira airtime w'omutwalo data w'emitwalo ebiri lwaki toteekako yaka naye obiraba nga byogera okwo nze kati olaba nze sola kuyamba musajja n'olaba embwa onaaba ebitiibwa ng'omulaba omukazi wandimuwadde ekitiibwa ntandika abasajja bantu babi nnyo tomukolera booti anti kubanga gwe wajjanga yo a refugee. Yes, I'm telling you. You came as a refugee. But women who came as women nga ekimulese pure love ayagala mwami we akimanyi nti omusajja leero asobola okuba nga ayina enkyanga talina oba kati wano waffe babiri let me chip in on this. Fees zibuze abaana bange nange kambakole ki byebyowulira oli nga azze mu kamera mw'omwana tebamugulira kagaali nate naawe oli maama we gwe bokagula obeera ki kyokka ng'ateekako enviiri ez'ebbeeyi akola makeup. Okitegedde naye omwana wo gw'otuga nti omwagala nnyo
osobola okugula wiigi ey'emitwalo 3 emitwalo 10 naye tosobola nti kangisonde ngulire omwana akagaali ate wa taata we takaleese onfuna bulungi tegedde so kati abakyala awo we tuli okitegedde but they are humble women actually no baba balina sente nga basikala bali humble nga bwogambye but men get intimidated by women who have money that is the truth and something about women bafuna sente eddoboozi likyukamu ogenda alina engeri gyayogeramu naawe oluusi kibeera mento otandika olowooza oba anjooga because alina sente naye ng'oluusi tekibeera bwe kityo so but people break up every day they do so saagala okukiteeka kiraka mu public nze bwe ndowooza oba tekerawo okuteeka ebintu mu public nze I don't fear breaking up with anyone nkikubuulira but nga si mu public oba mu public oba si mu public kati dodo nayogerako nensambya nsambya ne mugamba nsambya weekwatekwate omuvinge oni n'obulamu bwo okitegedde lwakoke ye yali akyayagala mukazi we ate kati abantu ne mugamba abantu bye bagenda okwogera byonna kati abantu abaali boogera tebalya kati tebagenda kubiddako kati so kati relationship ebeera yange n'oli bw'aba yalowooza nti nze nali musezi kale kasita yamala n'akitegeera kati twawukanye kansere byange yes oŋŋambye nti omusajja mwenzi kasita obwenzi obulabye ogenze bembadde nnyendako bano bennyininyini kansigale nabo kati wakyaliwo ekitiisa nti omusajja era abadde mwenzi nnyo mwenzi kati gwe kasita omuguddemu kati gwe genda ye kansigaze bano babadde ayendako otegedde kyegamba so kati nze tebikyantiisa oli mutuufu abantu bajja kwogera it's okay. They will always find a reason to take a side. But ideally, people who break up, you can do it amicably. No kwate eririo, no lina kwate eririe. Bali ne babuuza. Nina abantu bangi bemmanyi, nzerira ne anti wange yeekyawa n'omusajja. Ne bayitawo emyaka nga 15 ne baddamu ne beesanga n'amuwasa n'amuzaalamu n'abaana 4. Kati bali bwe bati. Wow. Nga beekyaba bakyali bavubuka. Kati bali batya? Kati gwe bw'onootandika okuddamu ebyo bemwesanga kyekiddako muzeemu and kati I took it a step further even me and you Dodo if we wake up one day we are not talking anymore sikyakitwala nti simanya ndyawo ekintu ekita Dodo genda bibyo nange ngende byako yes why are you not together the devil is in the details there but when you keep quiet it passes. It goes. Nengamba, that was a good sign of like people think working together means we are friends. We are not. We are colleagues. Yes. There's a difference between being a colleague. We share moments, but we're not friends. We are not. Abantu batadde nnyo feeling mu bintu. Yes. Because of engeri gye tubeera awamu ffenna. Kati ku mirimu tukola. Oli n'alowooza olw'okuba ku makya nzija nendaba Dodo nendaba Mutyaba nendaba ki kalatandika okubaako ebyo byalowooza kati eno famire yange mulimu guno bw'oba yagala omanya nti eno si famire y'omulimu guguggweko onoddamu okulaba abantu bameka n'okuba tebakubana masimu nze nina be nali nkolanga nabo abankubira essimu n'engiraba ne ŋŋamba kati ate ŋŋamba ki nga tekiriiwo era simukwata kuba talina kyagenda kuŋŋamba yes so you need to have your friends out there b'onyumya nabo abakutegeera n'ebisigadde bano okola nabo okitegedde so every time you start thinking what will people say over the years I've realized people are going to have an opinion on everything nakiyiga era lubo wanga bwe nakubuuza nenga bw'okyaza omuntu bambi ngo oli ye kubanga oba yetamukolera yalowooza mbusi class whatever class means otuula otya n'oyo n'oŋŋamba Doreen bw'onodda ku bantu tojja kukola by'oyagala so I think political survival for the fittest yes and the fittest are those who go out of their way to do even what you didn't expect so emboozi leka
Banange kisembayo your friend banyo jamulaba soon. Agenda fuka pastor agenda kola chacha agenda kunonya bakazi ba pastor. And Rasa agenda kunonya kati bakazi ba pastor. Rasa yalokose awe yakomye. Tana yogera konti agenda fuka pastor. Boloko katwera ko yana bakazi nga babiri basatu. Yayaganya bakazi. Bamusanga nabo. Ate obulokole tebugana nko muntu kuba na mukazi. Yasobola okuba n'omu n'amutana akwata omulala. Ate no Lwasa okimanyi nti Lwasa emirundi egisinga abeera ku mukazi omu be balemagana n'ono n'akwata omulala. Abeera nabo naye nga relationships ze zibeera short. Yes. Bakwata ono bamuta n'akwata ono n'amuta n'akwata ono. Yes. Ate public. Yeah. Obeera waawo. Ali mu life ye. Ali mu kunyumirwa kati. I know. Oh, thank you so much. Abantu bo ku mirimu bajja ssaawa mmeka bannange. Saa zino mukaaga abantu batuuka butuusi. Ziri mmeka? Actually. Tanda kiramuka. Abantu bajja buzi ffe tunnyuse. Okimanyi zona webanzayo waka ekiro ssaawa musanvu. Kuba abantu bali mu bbaala. Kati nembuuza. Driver yangamba atatawana buli mayina life yabo osanga mbekozesa abantu bagenda keranga gwe ngamba mama ate waliyo n'abakeera gokimanyi nti waliyo abantu nga ayingira disco ku ssaawa 3 anoonya wa happeninga n'abeera mu disco ssaawa 3 n'afuutukayo ku 8 ng'agenda kusala ndiboota oba agenda kutikkula mmere n'abimala nabi organizing akusaawe muna agenda eka neyebaka nalekawo omwana ate agenda ottunda oba agenda okukola ki bye byanti ke kajanja k'Abannayuganda bo balowooza nti olwokuba azuuka ku 8 kyavola bansiba mbagamba kati bagenda zuukuka batulangire olwokuba kyo kyebase kirowooza ensi yonna eri ku byakyo omanyi balina ekyo kye bakola olabye omusajja apoopinga ecopa bwagikulaga obwongo bwe tebumugira kulowooza nti omusajja ali mu kukola bo balaba kunyumirwa kadawuza nti kati akola ddi sente omusajja ono gola apopinga bbere yeno ze bamusasula zisinga omusala gwo emirundi egi ena gwafuna obukadde obubiri zikubisaamu emirundi egi naye oli eno owoza era bali eyo nyoko okitegedde kyegamba agenze ku venue eyo yennyini omulaba ng'agiranga obwongo tebukugiraga nti omusajja akola ng'ogamba yoyo eva abeera mu bbaala Kasuku na abatanzi katuze nako sinata Isaka yageze mu kuyimba abantu bakola bo yimba buli Friday tebaba nyimbo oli mu kati anti webuze wache buli Friday mbera nino okuyimba nti njagala nnyoba naye obwongo bwabwe bo tebubaweereza omulaba asigala ayasama n'ogamba laba embwa okitegedde whenever you're popping your bottle ogamba kati mugenda kwasama bagenda kwogera era ali eyo akugamba era Kasuku simayo jjajja wange yafa gwe wakyali mulamu naye era mubonaabona naye oli kunzi era bonna naye era obonaabona naye gwe obwongo obukuweereza nti kolimira ono siina na kye mmukoze nno kale abamu baatandise biliyoni zaffe 5 omutunuulira n'ongaalabira ekiyenje biliyoni zammwe 5 eziriwa Kasuku biliyoni zaffe 5 nabalaba nga bawoza era simanya babawadde kiruddu namba kiruddu nalabye abavuma Juliana era Juliana yageze ku MK Run ne bamuvuma bali bantu be adiringa nabo ne deire bomubuloki gajo gwe mbwa bomubuloki ya Juliana n'abaaki musijja kudda mu kivulu kye agenda kikola ate abantu bajje because kati oyogera beba kugamba nti ekivulu kya mitwalo egi owoza kati ebiri ejo but she's not doing concerts of 20,000 anymore akola shows ticket esoka ya mitwalo 2-3 emmeeza abazigula bebo bewalabyeyo ogenda kunyiiga abooka ababaddeyo
bajje bagule emmeeza 6 bagulire abo bennyini abawagizi ba PLU bajjuze n'ewalala ku Serena osooka oteekeyo bamanye oteekayo mu video ku saa 12 ng'abantu batini kisaze ono naawe wennyini akitaddeyo kunnya okirabe ku Sanyuka TV owulire ebyenda nga bikukyusa ogambe naye Katonda folituwaako ddi ku ssanyu tajja ddikuwa lwakajanja akawoko n'ebyekisiru byokoleemu era Juliana ajja kukola ekivulu era ajja kujjuza nze nkyamwagala nnyo ate bano abaana senga bamanyi buli lwe muvaayo okubakarashinga kati Juliana bwe batyo yazi claim kati Juliana naye muke beemanyi kwatasobola genda nga tamumanyi okay naye atamumanyi Juliana tasobola yingira wano President Museveni n'atagamba nti oyo Juliana it is something with Kasuku bwegomene Kasuku level kati kwendi if the president knows me who are you now what are you telling me the office wa ino jingiro inaganti that is Kasuku. Mr. Kasuku, can we talk to you right so don't expect us to be at the same level kati bwoba okolima bago ne wookoma it is okay for you okulaga nti neba naye ne Juliana waffe nenewe munaye bibye naye oli n'agana n'ennyemba ze nazisangudde kati bawazisangudde ndowooza teyalidde ndowooza kati femini gy'alimu awo ewuwe bewa self importance era ojja balaba nga batandise mu live Kasuku gw'oyogera bwotyo njogera bwenti tukoye ebyokwekwe njogera bwenti kati ogenda kukola ki leave people let them be yes babu baddeshi omukadde ne mugamba nawe mujja kaddiwa I don't know why they always use that word nawe mujja kaddiwa lwakaze simanyi kuvuma bali maheta I'm like what is wrong with someone era ojja teekako oluyimba lwa Juliana nga ng'omusajja akumenyeza omutima nabikoowa ojja dduyimba bw'onooba ograduatinga ojja teeka mu kibaluma lwojja okkuba wajja kuba lulala ku graduation oba ku mbaga yo ojja kuteekako mundeke mwagale ebizibu bye binaakuyinga ojja kuteekamu kannyimbe era lwa Juliana yes. And it's what we are always telling these people bw'oba omanyi nti nze kati nkugambye if I'm invited kati so yalingiini ejja bwe naafuna kaadi ngenda genda yes I know who said where is it written that I was born to suffer I will go sit when nasangira ambassador omanyi besoro kwa ambassador wa UK wano oh, I've seen you the president before yes my friend can we have dinner ogenda okulaba bampadde ekirimu mu British High Commission nga nzira kugwembwa toddamu kundetera byakisimu Miara the fact that you live your life actually you're right awo kati wetwalaze buli muntu era oli kati Juliana mugenda muteesaako Monday Tuesday Wednesday mudde ku kirala mugende ku kirala naye kyoga Juliana anaafa enjala tasobola allow people to make the choices they have omuntu gwejagala bavumirire yoli avuddeyo alaba banyigiriza omuntu wali ate n'akiwolereza nga naye alaba bulungi for example ffenna twogera nti tetuwagira drone kutwala abantu okitegedde tetukiwagira naye ate abatwala abantu mu drone ezo they are few si ffenna okitegera kyeggamba kati oli omusanze mukwano gwa Jeno Muhoozi bemanyi even before of this kati oyagala akole ki naye otutuddemu olukwe naye bannanga abantu basesa ate senga bamanyi awo sente zaabwe ezisinga okugendera anti kati oli agenda obwo video babukwata oli n'abutwala nti bannaye ndowooza olajja eno sikyafuna na mirimu omanyi abayimbi abali ku zi retainer omanyi kati ate gavumenti ekyagaba ssente ezo bezito bakuwa ki project government initiative oni kadi Kenzo bamukwasa ki project she federation kitambuza biliyoni nga 3 ziri nabo kitegeera kati gokyalekanira Kenzo guwa mutuusaawo ng'omuvuma wali olowooza ogenda muvuma ebigambo ngi kadi gwe Kenzo kyamulaba nga ne ku social media jambo alina kyatuddamu ali eri buziga empewo yeeri emufuuwa gw'oli eno omukolimira ebigambo 5 otegera kyeggamba ne gavumenti gy'oyagala bwenejja ejja kunoonya ssente tuzimuggyako batya nga nayo tekiraba
Kuba kati gavumenti enegenda okujja nga ateyo bizibu bitini. Gavumenti erina nnoonya bano basse bantu, bawambye bantu bakoze eki. Naye babagamba mwogere ku bizibu teri ddagala mu ddwaliro ekyo tebasobola kyogera. Wakyogerako nekuli oyogera bintu ebiri nga biri educative. Olusi bwala ogenda ku ddwaliro liri. TMR. Ne bakolaga nti babirabye. Tebajja biraba. N'oleetwa ne babiraba n'ogamba ne mwagala ki? Twagala mubere healthy tebagala biraba. Bebo abanayo. Yombesa na myali. My head was like, that's her son, that's her mom. That's her car. Why are you complaining? Owe motoka bamuwampe, oba giguze. Busente mbuse bali kuseteza fe, seteza mu wa musolo. Kati no, abo bali kwebyo. Okimanyi nti waliyo omwana oluzaalibwa baati taata we n'amuwa ennyumba. Nti ennyumba ya mutabani wange. Nibagiteeka ne mumanyage ennyumba va ku motoka egenda ottomera wali. Abaana balina emyaka 6 alina eka 10 mu mannya ge. Bw'okyali ku Namyala yawadde oli jettuwa. Kakkana. Justin babeera banoonya bye boogera. Kati Namyala alina abamulwanisa abamukuba. Naye abantu bakoze n'ebisingako awo. N'ebisingako awo. Ennyumba nebaluma nga kumwabaaki. Ekyo nje wabavaako. Awo baveeko. Mama, thank you, Kuku. Yes. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.